butire byonna gye musinzira okubeera nga ate mugoberera Fad Project emanya era nga nyongera okubeera nga mbategeeza mu abapya. Make sure nti subscribe ate ka notification bell ako kakoneko kajja kubeera nga kakwalatinga whenever I upload any update ojja kubeera ng'omu ku bantu abajja kusooka okubeera nga bafuna amawulire ago agakugwawo. Ensonga za muzeeyi oba omwami Muzibe abadde atambula mu mawulire all over social media. Waliwo ate ebipya ebifulumye era nga bino byenkuleetedde mu katambi kano sagala obeere nga ate obisibwa sigenda kubeera nga ate njogera bingi bino biragenda kubeera nga ate mbikuterawo ate akatambi ako bwenaaba nga kugiddeko tosobola akatambi akanaaba kaddakaawo era ku nsonga za mpuuga ebya mpuuga nabyo bikutte wansi ne waggulu. Bwe yabadde ebisoga eyo waliwo bwino mpya afulumye era nga tulabutuuzaawo nga bwe nkutegeeza nti make sure nti you likinga sharingirako n'abalala ate subscribinga gw'atanaba kubeera nga ote osubscribing ka notification bell kali awe bali tokeerabira Fad Project kwe muli kambaterewo obutambi buno ate oluvannyuma mbeere nga ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temumpaawo. Yanyononekedde omanyi bulijjo njagala nnyo nve mu mbeera embi nga nawe bw'omanyi embeera gye mbaddemu si nnungi naye Mukama Katonda mu busente bwe mbadde nsolooza obutono yanfa akafo ne nkagula yampadde n'omukisa n'okukazimba nakazimbye. Wakazimbye muddi? Nazimbyemu ennyumba ngizimbidde na wiiki emu. Sente waziggyewo amangu ago? Nange ow'oluganda Mukama Katonda mulungi ekiseera kyonna. Kakati mbuulira kizi bawulire kibawulire eyo nawulidde ku mawulire mbu mwevuluze ne Sb4 ne babiŋŋamba awo badde ndi Kampala eyo nze ate waliwo abazzeewo era neggulu oba baggulu nawulidde mbu waliwo abazze mpulidde baŋŋamba akantu katulendinga eyo ku mikutu. Yabadde sewajje? Yabadde sewajje. Kati kambuuzeemu ekituufu kyabadde ki? Anti kakati owulira oti eyo kubanga kakati oli mubende. Mbadde nakomyewo ndi mubende wano. Tuyina engeri gye tuyinza okugendamu mu mawulire ne twetaasa. Wangi? Tetulina engeri gye tuyinza okugenda mu mawulire ne twetaasa. Anti kakati era sewajje yazze wano ng'agamba ngenda genda mawulire neetaase. Wabula yannumbye bulungi. Nga bw'omanyi bannamawulire bwe musesebbula bannamu. Ajja yansesebbudde kufana kuwona. Okakasa? Nanswaza. Naye kambuuze ani yakuwadde akasente ako? Maama Fina nga bwe nawulidde oba? Ani yakoze ki? Abadde yakuwadde akasente Maama Fina nga bwe mpulira oba? N'abalala bangi nnyo. Kati ekituufu kyabadde ki? Kuba mpulidde bagamba mbu baakakasizza tolaba baakute ne maaso nga tolaba kituufu. Bakoze ki? Mbu baakukute ne mu liiso ne bakizuula nti olaba. Siraba. Oyo sewajje naye bw'aba ayogera nti ndaba. Naye mulimba namba 2 yennyini kubanga yasoose kunimba manyi era ne simutegeererawo. Naye nga mpulira eddoboozi liringa lyettu kati omuntu alaba tasobola kugamba nti ono yoona. Aba asobola okulaba era n'amanya. Kakati amaze we ebyo manyi siraba. Ebyo byonna bye boogera bya buki. Naye nanti kati anti abantu mpulidde bagamba nti wali olimba tebaakusibaako wadde okukuba empiso kuba mbu be baakusiba nabo baakwegaanya. Byonna nze nabirekedde Katonda yakola ki? Kituufu. Katonda yamanyi kubanga nze siina bwe nnyinza kunnyonnyola abantu lwaleero luno. Ensi yonna kati eyogera ku nze. Ensi yonna yakitegedde nti oli mufere. Kuba byansanze Kampala nze. Kati kambuuzeemu muzeeyi osobola okufuna nze ne tutuula ne tuyiye engeri gye tuyinza okwogeramu n'abantu bano. Kugambye ne sewajje bw'atyo bwe yeereese wano ng'aweza tulongoosa erinnya yawunzisa nswaziza.
Anza teze ekindeta sikuswa. Yawenzisa answazize kyona. Anza ekindeta nati sikuswaza nze ngenda kuyiyatulayo tutuule twogere tubuulire ensi ekituufu. Nze njagala tubabuulire ekituufu nti kituufu wabadde oyagala kuva mu bwavu n'okozese obulemu ove mu bwavu. Ate kati ekyo kyakuswaza ki ekyo kyemba ngenda okukola? Yayagala munnamawulire yenna. Mawulire nagaggadde. Olwo mpaka ddi? Mpaka Mukama Katonda lwanaŋŋamba nti kati gaddemu naye kati nagaggadde siyagala munnamawulire yenna. Naye era kasita wafunye enju kitegeeza Sb4 kituufu teyabbye essente. Wangi? Kitegeeza Sb4 teyabbye essente. Ate ye yagizimbye. Amanyi ne tulipu z'omusenyu meka ezaagenze wa? Anti wabadde omulumiriza nti yakubbye. Lwakuba nti yanyamba ekintu kimu. Yanteeka ku mpewo. Abantu ne bampulira n'ensoma enamba zange ez'essimu bampeereza ssente n'enzimba ennyumba. Ekyo yakinyamba, ekyo mwebaza kubanga singa siye sandimanyise Uganda yonna. Naate ekyokubba ssente kyo si kituufu. Anti ze baamuwa ziruwa? Meka wazimanyako omuwendo? Nkusiibudde kubanga kyemmanyi ndi. Mbadde sikulikoodinga ate oyinza butalikodinga bannamawulire bamanyi. Essimu yange terikodinga Samusanga, terikodinga. Nze mbadde nkukubiri singa nali wakulikodinga nandikulikodinze guli omulundi ogwasooka. Tojjukira nakuyita nkuwa interview n'oŋŋamba ngenda kukolerayo ntya nakuwaayo kenkana kini kugajjangu tugende mu bantu tulabe baba natuyamba. Ate kati olaba naye ekyo kye yankoledde. Kati ye yakuwaddeyo kasente kubanze wagaana okukola interview ng'oŋŋamba oyagala nkuweyo kasente. Nze wo saagaana kukola interview. Kubanga nze nsooka kwerowooza ki kye naagamba abantu wangwako bugu. Kusiibudde Edi. Kale muzeeyo n'obufere ki akabambe ekirooto kye kyali kyakuzimba nju nakuva mu bwavu butya. Muzeeyo yinze we namukubira omujjako interview yansaba ssente emitwalo 18 era kyateegana kyakkiriza mu recording. Bwe mugamba muzeeyi kati ssente kuwaza yaki ngoyagala nkukyaze naŋŋamba ogenda funa abagenda okuwaki okuwa obuyambi. Muzeeyi ne simukyaza era bwe mukubidde essimu mujawulira ODA nga mugamba nze gwe yali agambye kukyaliza ku Panorama. Naze mulaba muzeeyi nga Sb4 amukyaziza era ekintu kimu kyanzijidde nga ntegedde amazima nti muzeeyi yali mufere. Ebigambo byayogera eri nze yandaga nti babakwata ne babasiba. Ku Sb4 yagamba yayina emmotoka yayina olusuku. Abantu wagamba we basenda tewali ensuku. Abaalina ensuku baali sayidi ndala etali eya muzeeyi. Waliwo mwanyi abasinga we bagoba. Ye yagamba yayina olusuku simanya yiika mmeka. Kakati Sewajje bwe yamukyalidde muzeeyi aŋŋambye Sewajje amukutte ku mpaka bwe mujjako interview. Era Sewajje mbu yagenze amulimba mbu agenze kutaasa linnya. Muzeeyi yagenze okulaba ebintu byamwononekedde. Nze abadde abuuza nti abasoga nga muyina empisa. Nalabye abasoga nga baaniriza mpuuga naye abaganda b'emmengo babadde batta muganda waayo Waiswa Mufumbira baamukubye ne abasoga bayaniriza mpuuga bambi mwebale kuba nakisa. Kakati mpuuga otambula n'eggaali yo mbadde manyi waafunye omukisa okusanga Waiswa, mbadde manyi mugenda mukwatirawo amalaka. Nze nabadde manyi ofunye chance nti Waiswa Mufumbira oli mwadde mukutte mubi kati mukutte omutuufu mbadde manyi ogenda mukubirawo. Kakati mpuuga otambula n'amongi wamuli ku kido. Omanyi kano kaabagezi bokka abakyakozesa Go TV Startimes abalaba obuzannyo Fake Friday mukaleke mwe abakyawuliriza ebbaluwa ya mulongo babiri sooka okaleke kano kaabagezi. Mwami mpuuga wafunye omukisa ogusisinkana Waiswa Mufumbira eggaali yo mbadde manyi jamukwatirawo amalaka n'amataayi singa omulabudde n'ataddamu kwogerako. Naye abasoga mwatulaze empisa ababadde mu kanzu babadde baganda ababadde bakuba muganda wa Waiswa ne mukulu mpuuga we yazze amwamwaniriza mwe temwamukubye. Naye kyewalyanga bw'olaba ennaku okirekayo. Ekitegeeza mpuuga bye wagamba nga twekalakaase bata abaana baffe mwabanga mu bumodye
mwebale wamma minisita Balamu nze nkwagadde okusaba lisiti kakati ndowooza katusubire omwezi oguno nga tegunaggwako tugenda kulaba ddamulira ne Kibalama nga babatadde si kyekyo naye okufubanga nnyo okufa nga toli mu ssiru